kifupi ne bwe kinaaba kiwanvuye nnyo seeka agenda kukifunza ng'akyanukula. Oba tuwulidde ekibuuzo ky'obuuzizza ebeera mbeera ya budde oba nga wakibuuzizza ne kitategeerekeka. Wabarakallahu fikum. Sheikh, njagala ontangaazeemu obusalafu n'obutabuliiki bifo oba bituufu oba si bituufu, era kiki ekituufu ku byonna? As-salafu fi lugha kibaita obusalafu mu lulimi kullu man jaa qablak, buli yenna yajjanga gwe tonnaba kukola ki kujja. Amma fi al-istilah ate mateeka g'eddiini kibaita as-salaf tutegeezaamu sadiru hadhihi al-umma, tutegeezaamu abantu abatandika ki umma eno min as-sahaba wat-tabi'in, okuviira ddala ku basahaba ne bat-tabi'in wa man saara ala nahjihim, na buli yenna atambulira mu mukululo gwabo basahaba ne bat-tabi'in ila qiyami saa yusamma salaf, tuba tumuyita muki mu salaf. Ekyo nno mwana wattu kyekiyitibwa obusalafu. Amma tabliigi tutegeezaamu jamaatu tabliigi mu mateeka, naye nga kiva mu kigambo ballaga yuballig tabliiga, kutuusa. Era owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wama alayka illa albalag, teriyo kyoyina kukola gwe Muhammad okujjako okutuusa. Katabliig mwe muva oba kiva mu kigambo kutuusa. Amma ffe kyetumanyi mu mateeka g'eddiini tutegeezaamu jamaatu tabliig, tutegeezaamu abantu abeetikka emigugu nga bagenda basula mu mizikiti, ekibayita jamaatu at-tabliig. Wane waffe ne mu bitundu ebyenjawulo baga nti abo batabliigi oba batabuliiki, abamu wano bagatta byonna, abasalafu n'abatali bonna babayita baki batabliiki. Singa bakusanga ng'okendeezeza ku ngoye ng'oleseeko ekiki ekirevu. Ne mu mateeka tabliig tutegeezaamu abo abasitula emigugu nga bagenda bagiteeka mu ki basula mu mizikiti. Bifu bituufu as-salafiya, buli muntu yali badde musalafu mu mateeka era nga kyekituufu. Ate tabliigi jamaatu tabliigi kabinja kamanyikiddwa naye nga kalimu obubuze obumanyikiddwa ng'okusula mu mizikiti nga beetikka emigugu. Eyo si nkola y'abatusooka w'abalongoofu. Busiraamu bwatukuutira okukola n'okujja okusinza Allah tabaraka wa taala n'obutalagajjalira famire zaffe mu ngeri y'ekyononere efaanana bwetyo. Wallahu taala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Sheikh, lwaki tusaala eswala ya juma ku Lwokutaano? Kalenda ebeera ya Girigodi oba yaffe ya Busiraamu yo nga Ramadaani ekyuka? Alabika ategeezaamu nivaamu ya kalenda ne nivaamu y'ennaku, ng'alaba nti kalenda gye tutambulirako ebiseera ebisinga ya Girigoli eno erimu emyezi January, February, March, ng'ate Obusiraamu bwo bubala mwezi gwaki guno gwe tulaba waggulu. Kati agamba lwaki ejjuma yo tekyukanga? Kyemulina okutegeera nti ennaku zo baaziwa mannya naye zaasigalawo. Kitegereka bannange, ennaku baaziwa mannya naye zaakola ki? Zaasigalawo. Olwokuna lwasigala lwakuna, olwokutaano lwasigala lwakutaano. Wabula mu mbala y'emyezi bano baava ku asuli, baava ku nsibuko. Ennono yaffe era emanyikiddwa tubalira ku mwezi ogubeera ku ki kugulu. Kyobola mu kusiiba nabbi yagamba suumu li ru'yatihi, agenda okusiiba omwezi gwa Ramadaani asooka kulaba ki? Wa afturu li ru'yatihi, n'agenda okusaala idi omala kulaba mwezi nti guboneze. Fa in ghumma alaykum, bwe guba gubuze olw'ebire, fa aqdiru lahu oba fa akmilu iddata Sha'bani 30 yawma, mutuukirize oba mujjuze ennamba y'omwezi ogwa Sha'bani ennaku 40. Wallahu ta'ala. Ku kibuuzo ekyo kyennyini waliwo yabuuzizza, nabadde nkitadde eri mu kasero naye mwanukule, mbu bw'atagulaba ennaku nga 3 idi tagirya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakiramula mu hadithi eyo yali kiriya, yagamba nti fa in gumma alaykum, bwe gubulanga ennaku 29 zikoze eki ziwutuuse, fa akmilu iddata Sha'ban oba fa aqdiru lahu, mwongerako olunaku
emyezi gy'obusiraamu gibeera gya nnaku 29 oba ennaku 30. Nabbi yagamba nti nahnu qaumun ummiya, fe tuli abantu abatamanyi kusoma biwandiiko. Ashahru hakadha, n'alaze engalo zino emirundi emeka? 3, amakulu ennaku 30 zezibeera mu mwezi. Aw hakadha, n'alaze omulundi gumu 2, ogwokusatu n'azinga ku nnaku eno, nga kyategeeza n'asiika ku ngalo eno, nga kyategeeza nti omwezi gusobola okubeeramu ennaku 29. So ze ennaku zaffe, naye ennaku ezibeera 29 ebire ne bijja omwezi ne guziba nga tetugulaba, twongerako olunaku lumu tuwalirizibwa okulongerako. Bwe kityo bwe kiri mu ddiini, bw'atyo Nabbi Muhammad bwe yasalawo. Barakallahu. Kitegeeza kasita ennaku 3 zijjula eba yiddi toyongerayo kusiiba okujjako ng'olina effujjo. Sheekhe, wensaala esswala emu yokka oli muzibu nnyo. Esswala bw'abanga yasiibye mu Ramazaani naye nga yasaalako esswala emu, oba zuhuri oba asiri, bw'ekisibo kye kiba kituufu. Asalullah alafia walafiya. Saba Allah tusaasire. Naye omuntu okuleka esswala bukaavu, kyobulaba empagi z'obusiraamu zajja ne tartiibu nti omuntu bw'amala shahada azzaako ki? Ssala. Era nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalaam naga nti as-salatu imaadu ddiin, essala y'empagi luwageyimirizaawo ki? Eddiini y'omuntu. Faman aqaamaha faqad aqaama ddiin, bw'ogiyimirizaawo eddiini oba ogikoze ki? Waman hadamaha faqad hadama ddiin, aw kama qaala alayhi salatu wassalaam, omuntu aba agimenyeewo essala aba amenyeewo eddiini ye. Akati osiibanga eddiini wagikola ki? Oyimirizaawo ebitundu by'eddiini ng'ebirala ate ebiyimirizaawo eddiini obikola ki? Obimenyaawo. Tugamba insha Allahu taala saala osobola okufuna mu kusiiba kwo. Onaagaana okusaala tojja kufuna mu kukola ki? Kusiiba. Wallahu taala alam. Ekibuuzo ekirala wennyini awo, singa Ramazaani eggwa nga nsaala esswala zonna mu Ramazaani, ate bweggwa nembivaako nga nninda Ramazaani. Ono ye asaala mu Ramadaani, Ramadaani bweggwako ng'abikola ki? Ng'abivaako. Omuntu alina enkola eyo abeera ng'agamba nti Ramadaani erina Katonda waayo. Ramadaani bwaggwako ate ne tufuna yaani Katonda omulala ye atayagala bya ssala. Ono wa Ramazaani ayagala ki? Essala. Owa khariji Ramadan tayagala ki? Ssala. Tuga nti munnange oyinza obutagasibwa mu ssala zo zino z'osadde mu Ramadaani yadde okusiiba, kubanga oba ovudde mu bukkiriza ate n'okola ki? Tukubiriza okusaala osobola okubeera nga oganyirwa mu ddiini yo. Barakallahu. Sheekhe, tugeze ensiibye n'ensiibulukuka nga simanyi oba obudde tebunnatuuka. Sheekhe, ekisibo kyange kibeera kituufu? Ndowooza ategeeza mu hailulatul ghaib, tamanyi obudde butuuse oba tebunnakola ki? Tebutuuse. Sikyategeeza ekyo nga waliwo ebire ebikutte, tamanyi oba ebire ebyo obudde butuuse oba tebutuuse. Kyalabwako ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga waali naguno omulembe gwa nabbi, naye nabbi we yali waali baasibulukako ng'obudde bubazibye, naye bagenda okugira bwe bati nga bukoze ki? Ng'enjuba ezze bwe yajja kitegeeza ki? Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyabagamba kuddamu kuliwa lunaku olwo, naye baba balagirwa an yamsiku baqiyati yaumihi, okubeera basoboka ne balekerawo okusiiba, then ne bakola ki? Okusiibulukuka ne babeera nga tebalya paka obudde bukola kye bugwa. Naye abawali mbagamba nti tebaafunayo bujulizi bwonna nga Nabbi Muhammad alagira abantu abo okuddamu oluki? Olunaku. N'olw'ensonga eyo tetusobola kugamba muntu oyo nti aluliwa olunaku lwe lubeera lutuufu, kubanga tasiibulukuse lwa kwagala kwe, wabula waliwo ebimuleese ebiri fawqa taqatihi n'abeera ng'asiibulukuka. Barakallahu fiikum. Ate bwe mba nga sifuddeeyo bufi kumanya oba obudde bugize nekirabika butuuse n'endya nemala nekitegeera nti bubadde tebunnaba, ono ye tafuddeeyo kulaba ku budde, ye amala kugalya. Tukugamba nti munnange olunaku lwo lusobola okufa singa oba olagajjalidde okutegeera obudde nti bukoze ki? Buzibye. Wano otegeereza abantu titwetegereze nnyo era twebeerere mu nsonga z'eddiini. Okwawukanako
n'ensonga ez'edduniya abantu bazeebereramu nnyo n'omulaba ng'afaayo ateekayo amaanyi naye n'obudde bukole ki bufeeko kubanga olunaku lwo luyinza okugenda mu katyabaga n'olufiirwa. barakallahu fi Sheikh, nze ndi mukyala mukulu ddala era nasazeewo nzireyo njige okusoma Qur'ani ne banteeka mu yasaruna. barakallahu fiiki, naye mpezezza omwaka mulamba ennyukuta sizikwatanga, mpulira nga amaanyi gampeddemu. Sheikh, nkole ntya? tugamba toggwamu maanyi, toggwamu ki lemerako. ekyo Allah kyetugamba tubakuutire obugumiikiriza ku ddiini eno n'okubakuutira amazima. genda mu maaso. nabbi yagamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam, allazi yaqra'u alqur'ana, oyo yenna asoma Qur'ani wa yata'a fihi, nga Qur'ani yemusumbuwa tagikwata nga gwe booli, falahu ajran, afuna empeera mmeka? 2. ate omuntu agisoma nga mahirun bi, nga kafulu maa as-safarati al-kirami al-barara, agenda kubeera ne bamalayika ba Allah. katoggwamu maanyi. owekitiibwa Allah tabaraka wa taala ajja kuwa empeerayo, enniya gye waleeta Allah agenda gitunuulira, akuwa empeerayo nga nzijuvu insha Allah. kozi n'abakusomesa tubawa advice nti bakubeko eno neeno, yasaluna bagikwate nga n'okukwasa bebakola ki? bakukwasa. Qur'ani ekyenjawulo n'ekyenkizo kyeyina, omuntu asobola okuba nga ennyukuta zino zigaanye naye ng'okukwata kukoze ki? kusoboka. nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali tasobola kusoma biwandiiko. asahu aqwali ahli al-ilm baga nti bino yali tasobola bikola ki? bisoma. ne Qur'ani yaginyweza ku ki? era yapapanga nnyo agikwate ku mwoyo nga apapa olulimi. Abdullah ibn Abbas yalunyenyerezanga mu basahaba banne nti nabbi bwati bwe yanyenyanga, Allah namugati la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi, tonyenya nnyo, topapya lulimi kulunyenya. olw'okuba nti yagala Qur'ani enywere ku mutima, tujja kukwasa Qur'ani tuginyweze tugikuŋŋaanye mu kifuba kya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kati bakyuseemu ku nkuba, bwabanga asomesa yasaruna al-Qur'an ayongereko n'okukwasa essuula zino eza bulijjo. Qur'an ne bwobanga tosobodde kusoma bino naye ng'ogikutte n'osigala ng'osoma ebyo by'okutte, empeera yenywera. wallahu ta'ala alam. Naam, barakallahu fiik. N'ekirala osobolera ddala bw'obanga osomye ku muwalimu omwo omwaka ogwo gwonna, abawalimu bagazi, ayinza okuba nga gwe nekyayo tagisobola ng'asobola ey'abalala ey'okusoma. kakati ate nga waliyo muwalimu asobola okutegeera ne mukwatagana bulungi, osobola okugezaako naye tova kusoma Qur'an. Allah ajja kumala agikuwa ebiidhini taala. agamba nti Sheikh, Qur'an we yakkira baali bagiwandiika ku ki? ekyokubiri, basahaba bannabbi ani eyaleeta enteekateeka y'okuwandiika Qur'an mu bitabo? okusooka kwa byonna, Qur'an ekitiibwa Allah tabaraka wa taala yagissanga nabbi waffe Muhammad waali nga bagiwandiika ku bintu ebyaliwo mu biseera ebyo ng'amaliba, ebipapajjo by'emiti, ku mayinja bagiwandiikanga. basahaba nga bagikwata nnyo. nekyayabawarabu Allah mbye yabawa okukuuma Qur'an eno ng'okukwata kwabwe kuli kawi nga kwaki? omusajja akwata ng'obanga atadde ku jjinja okukwata. kati owekitiibwa Allah tabaraka wa taala n'akuuma Qur'ani nejja. Qur'ani netandika okukuŋŋaanyizibwa ku mulembe gwa Abubakari Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Umaru ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yajje wa Abubakari n'amuga nti ya khalifata rasulillah, owange gwe omusika w'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, innal qurra qad maatu, abasomi abakwata Qur'ani, abasomi ba Qur'ani bagenze bafa. wa inni la ara, ndaba an najma'a kitab Allah, tuwandike ekitabo kya Allah fi mushafin wahid, mu buuku fomu. faqala Abubakari Siddiq, Abubakari Siddiq n'agamba la af'alu shay'an lam yaf'aluhu rasulullah, sigenda kukola kintu nabbi Muhammad kyatakola ki? kyatakola. nabbi yalekawo nga Qur'ani ewandiikibwa era ne ahadithi zawandikibwanga nga hadithi ya Abdullah ibn Umar. nabbi sallallahu alayhi wasallam, Abdullah ibn Umar yalinga awandiika buli kyawulidde ku nabbi.
abawarabu nabbi wamala okugulawo Makka agenda okulaba nga abantu bagamba Abdullah ibn Umar nabbi naye muntu byayogera bisobola okubeera nga bivudde mu kulowooza kwe. Nabbi Abdullah ibn Umar n'awaaba eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi munange banga naawe oli muntu ndekeraawo okuwandiika ebikuvaako nabga nti oktub fa innahu la yakhruju fihi yasonga mukamwake la yakhruju fihi illa haqqa wandiika teri kisobola kufuluma mukamwa kano okujjako mazima. Kitegeeza ki? Bawandiika nga basahaba naye Qur'ani teyalekebwa mu kitabo kimu nga nabbi bwali bwekiti. Nekibeera nga Abubakar Siddiq Umaru yamulemerako namga tuwandiike wandiike ekitabo kya Allah abagikutte ntya nti ekitabo kya Allah kiyinza okugenda. Yagamba nti namulemerako hatta sharaha Allahu sadra Abi Bakr okutuusa Allah tabaraka wa taala bwe yaggulawo ekifuba kyani kya Abubakari nakkiriza khalifa w'omubaka okubeera nga bawandiika Qur'ani era eyo yentandika y'okuwandiika Qur'ani fi mushafin wahid ejamu al-Qur'an marrata al-ula omulundi ogwasooka. Omulundi ogwasembayo ensoma zaali ziyitiridde mu nnimi ez'enjawulo gwali omulembe gwa Uthmani ibn Affani radiyallahu ta'ala anhu. Uthmani n'alagira era Ubayy ibn Kabi n'abaaliwo bajje bawandike Qur'ani ngeri mu lulimi lw'Abakuraishi eve mu lahjiyati ezenjawulo w'abantu baali batandise okwonoona ensoma ya Qur'ani entuufu. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Abuuza nti omusiraamu awasiza ku myaka emeka n'omukyala afumbirirwa ku myaka emeka? Omusiraamu omusajja kasita akula n'atuuka mu myaka gy'obukulu nafuna obusobozi awasa kasatuka myaka gy'obukulu tegezaamu emyaka 15 bwagituukako nga musajja akkirizibwa okuwasa. Amma omukyala ebibye byanjawulo. Omukyala asobola okufumbirwa ne bamuwoowa ng'akyali muto ddala era ne bamuleka ne gye bamulese paka bwatuuka mu myaka egisobola okugenda mu nsonga z'obufumbo n'aleetebwa ewa bbaawe. Kisoboka. Aisha radiyallahu ta'ala anha yagamba tazawwajani Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa ana ibnatu 6 sinin. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yampasa nina emyaka 6 wa bana bi twagenda naye mu nsonga z'obufumbo wa ana ibnatu 9 sinin nga nina emyaka emeka 9 nga nina emyaka 9. Kitegeeza ki nti enfumbirwa y'abakyala eyawukanako n'ey'abasajja. Omukyala waliwo omuwalimu bamuyita Muhammad al-Amin Haji yawandiika ekitabo naga taqnini tazwiju sigar nti kikkirizibwa mu mateeka g'eddiini okuwasa abakyala nga bakyali bato era n'aleeta ne basahaba ne basahabiya be baawoowanga ng'oli amwesooka bwesoosi n'amuwoowa ng'akyali muto n'amulekayo n'amala n'amuleeta ewuwe ng'obudde oba ng'atuuse. Ekyo kikkirizibwa mu mateeka g'eddiini okwawukanako n'omusajja tiyamala kukula ate n'afuna n'obusobozi nga bwe yayigiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekibuuzo kiyinza okuba kyavudde ndowooza mu musomo guno gwe tusembyeyo. Bwe tuba tugenda okukola ensonga mu busiraamu tetugenda bugenzi tusooka ne tulowooza tusobola n'okwebuuza ku bawalimu. Twagambye abaana baffe abawala nga basoma tubaleke batambule n'okusoma olw'ensonga nti ensi ekola ki bwetyo bwetyo. Tekitegeeza nti bamuganye okufumbirwa. Seeka akikoonyeko nti asobola n'okusigala gy'akola ki gy'ali. Omuntu waddembe oga nti omwana ono bamumpe tyatumukuwadde naye twagala asoma yunivasite agimale nti ne bakuwoowa n'asigala ng'akola ki ng'asoma. Okufumbirwa okusobola okujja ensonga ena nezikola ki ne zibeerawo naye emikisa gyabwe egy'okutambuza obulamu bwabwe ng'abantu obusiraamu tebukigaana kubeera nti nakubanga mama Aisha yatusomesa obusiraamu baka natukutuga nti ekitundu ky'eddiini yaffe eno tukijje ku mama Aisha. Lwaki? yaweebwa omukisa okukola ki ogwasoma. Wabarakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seeka mbadde nsaba kumbuulirako ku migga egiva mu ggulu era nga giyiwa ku nsi era mbadde nsaba ombuulireko manye kumanya gaagyo. Siraamu ayagala genda kulaba ku miggaano.
emigga egirina asulu mu ggulu nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi eri mu sahihain Bukhari ne Muslim bwe yatambuzibwa okugenda mu Isra wal Miraj yalaba emigga gyali ena nga mulimu dhahirani wa batinani emigga ebiri nga gyeyolese ebiri nga gyekwese amakulu nga si kyangu gikola giraba naye imaamu gwe bayita Imaamu Nawawi eri ennyonnyola ekitabu kya Muslim mu sharhi Muslim yagamba nti emigga gino egyekwese nabbi sallallahu alaihi wasallam lam yusam teyagiyogera mannya gaayo yagamba nti yali ategeezaamu salsabila ne Kawthar ate Imaamu Ibn Hajari al-Askalani ye bwe yali ennyonnyola yali ategeezaamu nti waliwo omugga gwe bayita Sihani ne Jihani waliwo emigga ebiri Sihani ne Jihani gyekwese amma egyeyolese nabbi sallallahu alaihi wasallam yagyogera yaga nti Naharu Nil wal Furat waliwo omugga gwe bayita Naharu Nil ye Nayiro waffuno mumumanyi asulu yaayo mujjana n'agamba ekyokubiri wal Furat ne omugga gwe bayita Furat oguli mu Iraqa gumanyikiddwa eri abawalimu egyemigga asulu yaajo yawa ya mujjana wallahu ta'ala a'lam. Sheikh okkirizibwa okusaala awandise shuhuri naye ndoza ategeeza dhuhuri n'osaalirawo ne asiri mu budde bwe bumu ekyokubiri osobola okugenda eri seeka yenna n'akusabira singa embeera eba ekukutteko oba ekukuttemu ndoza kyabadde ayagala okubuuza. Amma dhuhuri ne asiri okuzisaalira mu kiseera ekimu tewali buzibu singa wabeerawo ensonga obutakifuula nti gwe enkolayo dhuhuri oluggwa ng'osaalirawo ki asiri naye singa wabeerawo ensonga ng'enkuba okutonnya singa wabeerawo ensonga nga olugendo singa wabeerawo ensonga ng'ey'omukolo tukkirizibwa okubeera nga tetunyigirizibwa ne tugatta esswala ezo mmeka bbiri oba n'ebintu ebisobola okutawaanya omuntu olw'olumu. hadithi mwerimu sahihi Muslim Abdullah ibn Abbas agamba jamaa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam baina adh-dhuhri wal 'asri wa baina al-maghribi wal isha min ghairi safari wala matar yagamba nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagattako essala ezo eya dhuhuri ne ya asiri n'agatta ne ya magharibi ne ya isha nga tewaliwo olugendo yadde enkuba ne bamuga nti lwaki n'aga nti arada alla yuharrija ummatahu yali tayagala umma ye kubeera ng'efuna okunyigirizibwa. Woofunye okunyigirizibwa osobola ozigatta bw'olabanga tewaliwo okunyigirizibwa saali ssala olw'ensonga w'ekitiibwa Allah yagamba nti wa idha tuma'anantum fa aqimu ssala bw'ofunanga obudde nga toyinaayo mbeera ekusumbuwa oli mu mirembe gyo yimirizaawo essala inna salata kanat ala almu'minina kitaba mawquta essala yawandiikibwa ku muntu nga buli ssala erina obudde bwayo. barakallahu fikum jazakumullahu barakallahu fik Sheikh agamba nti assalamu alaikum bwemba neerabidde mu ssala bwemmala nenvunnama ate nenziramu tahiyatu nkola ntya? Musajja yeerabidde mu ssala oba omukyala kakati atazze okuvunnama sujudu sahawi ate n'addamu n'akola ki neyeerabira n'asoma tahiyatu endala tumuga nti wajjukiridde akomaawo atole ki salaamu afallahu amma salaf. barakallahu fikum mannange omuzinda wakatuguddizeemu si kubanga akadde mu